kati era endowooza yange gye ngambye nti ebbuba tesaa kunganya waliwo n'abalala balinga nze nga nabe ebbuba teribaganya mu kampuni yemu ng'ebbuba terimuganya naye nga I've seen companies where if they get to know that you're married omu bamugjawo omulala n'asigalawo ne mba manyi bbaawo nga mba banyimwembye oyinza okunfunirako ombubirako kububirako bwe ne bakira ntabe kubisa amasimu saa musanvu ez'ekiro okuba ki kati okuba saawa eziwera 12 baba waka abeera waka lwaki okwata amasimu saawa ayina abantu bakolako nga personal doctor agende ku ddwaliro kati naye omusawo mukiro mukubira omugamba ki nze nga sikubira musawo ayinza oba kati wali abantu nga let's say a gynecologist azaalisa tetugayeze sawa bayina kuba waka naye ayinayo client gwalina okwateninga kuonga ye nga si balala ng'ate ekintu omulwadde woyo kyayina it can happen at any point pozi gamukwesanga ngamba halo omuntu omulwadde wati agenda azaala jangu kiwulikika kati oyo mwasi muntu owulidde biriyo akugambye ene mikamu oba manyi agenze mu bwenzi gwe kati n'atadda n'akubawo ku macha omusajja communicating akugamba I have a client era osula otunula nze studio yange ebeeramu ebifaananyi studio yange erimu bu video buli obuzibu kati olaba nga issue yange ey'okugamba nti nyina ebbuba eyo n'abalala waliwo n'abalala balinga nze kati olowooza basajja ameka oba oli awo abakazi abaagala okwasaganya ne babbaaba Fio, how are you? I'm okay, how are you? Ekyokwagalana ne bakama b'abantu ku mirimu oba ne ba workmate okyogerako ki why don't as a relationship ng'olaba ziba zirina olugendo oba teziba na lugendo olwo omuntu abantu beyagala nga yagala muyiseewo naye nga ebyaddala ng'olaba tolina womutwala ate zirina lugendo naye nga yagala omanyi tubeera ne tekisi ez'enjawulo kati waliwo baboosi abamu by the way baboosi abasinga baagala nnyo bw'aba boosi ba manager oba supervisor omuwala wajja okusa omulimu asooke amuyiseemu eggaali okitegeera kati omuloka oba oli omuwala abeera desperate naye nakkiriza ne bamuyisaamu eggaali oba okitegeera naye ensonga laki tebiwangaala yeeno nti bw'ogenda ku mulimu oba omuwala bw'agenda kulima okusaba omulimu bosi nasooka muyisaamu eggaali kyeyayagala kiba kiwedde aba alina kugobagoba oba ne mubeera nga muli mu kusikaŋŋana okitegeera so ne beetera omuwala okuva ku mulimu kati ng'ekyo kivuddeko waliwo abantu abamu abeeyagala nga it's about love yes nga beeyagala naye golooza nsonga ki endala eziyinza oba nga love yaabwe eyo ebeera ku risiki y'amaanyi obutakola for a longer time obutawangaala nga mulimu katugeze ina same company wadde mu department za njawulo nga mwena muli bakozi ba company eyo y'emu kati twesanga nga relationship bwezito teziwangaala buba litya eri abantu ababeetoolodde obanga babiri kati olaba tujja kubeera mu kampuni emu nga tukola oyagadde Fiona okumala emyaka 2 oba omwaka gumu oba omwezi gumu wayingirewo omuwala nga ye mulalamuko ate ne woba nga tomwagadde naye nga otandika omweyogerezako how are you ngambe ye lwaki okitegeera naye naye lwaki abeera akitegeeza amwagala wabeere emukubagano n'ekirala omuwala ayinza okuba nga maybe nga tebeeyagala oba omuvubuka nga tebeeyagala naye n'ogenda okwekanga nga engeri gy'ayogeramu ne bawakamentis be bireetawo wakati we n'omwagalwa we obutakkaanya omuntu gw'ogenda okwagala sooka olowooza endowooza yiyimiridde etya tulabye abasajja yagadde sekuritale n'amujja ku bwa sekuritale n'afuuka maneja n'ava ku bwa maneja n'alyambuka n'afuuka mukyala wa waka kati entegerayo omuntu kintu kikulu nnyo so olumu entegerayo abantu ababiri abo kubba okubeera kwategeerako mpola nedda si wabi kati nze kanegerezeeko nze nze nina ebbuba kati sisobola kutoleretinga kulaba omuntu gwenjagala nga yesesasesa n'abakozi abalala
tebigenda mama omuntu watasekeko n'abantu balala kubanga yakwanye sekanga wendi wemba siriwo sekaji mama kati wemba siriwo kyeti kusanyisa ndi wali oiza ndi ku mulimu goli mu kwesesasisa n'abalala kati osekaki yabo akati mwamu sekaki nange sisobola kweyogeza n'abalala oba kwesesana baitho tubeera open nnyo oba tubeera free n'abakozi bano. We are at work. I'm supposed to do a given task with some other ladies. I'm your husband. Along the task, tuseka tunyumya tu discussing ku bibadde mu field. Bichi bya mu discussing ko gaziriwa. Neda. Tugeza tuli mu marketing goli eri wagulu oli secretary. Fetuli mu marketing. Tugenda mu field fena ne bana abana. Tukomawo ne twogera ku bichi bye tusanze mu sales. Yesomala ki relationships teziwangala buba. By the way tewali kyamaanyi buba. Katize. Nze ndaba olumu bano bayinza oba basobola oku understanding nga naye olumu even the energy in the company. Gagayi yakwana y'abalala. Tobula company ezisinga tezikiriza abantu kwedatinga mu company yemu tibeyagale. Kituufu era nze sana. Nze ekyo nkiwagira kakati n'ekino kankigamba oyinza okubeera ng'oli muwala mwina business tugeze nga mwina bye mutunda ngita company katugeze nga company ya Mirembe Beddings and Sambya Furnitures ne wajja omusajja ojja sasula kalango kabwe koba kubidde si kalango oteri atabamanyi ojja sasula wano mpewo ya enda sasula ateri atabamanyi ndoza muwulidde bo boogera ku brown skin event gye babeera kakati kati kale katubaleke nga olaba Mirembe kale nga wala Mirembe kapo nyingi ze manye zikoledde wa andera also okalango nai kale tugende tewali kati nga wala abantu abeyagala nga balina businesses kila ntayinza okujja kila ntinga ali abantu abalina akajanja atuliranga musajja ate talese kavanga takasente yakusaidinga check ayagala bintu byonna madam oli gwe njagala njagala madam omukazi ojo obo obukooti I want to talk to madam chagala kino na kino madam asaba ya business yati mulina the same showroom no yes mulina the same showroom ate ne kirala ng'omusajja ze ayagala bibyo na bya mukazi byonna abyagala n'ayagala mukazi yababukolako ngoguma love comes second after money ngatandika how are you nga yesesa why moni makilana tabogera bakola wewe kwasa ku muntu nga muwasete nga mala ngamba kwako ne kati kali okalaba oliawo singira dalo kwetanga sisora mbera nze ne buba terisa kunganya kubeera na muntu gekola naye so at the end of the day kino kigaana business yes ati kati nekijagambye understanding y'omuntu ematalinga amagezi g'abantu tokamba kyabagamba abasajja bakola ne bakazi baabwe bana abakazi bakola ne bababa amagezi gawe gabeera gategeera nnyo ekisooka wabeerawo obuwala sobola obanga weerekereza ebimu n'obireka ne biyita tebuyimiridde tebutudde walabako pasita yagamba obuwala obujja mu ofisi ya bbaawe bwegeza dadi bumudadiza ne businga naawe nnyini ye n'abaana abamuzaaye bumudadiza ne businga ne bazaala kati ekintu ekireetedde abantu era naye yakijjada point buba gwe ate kati nekino kankigambe waliwo n'okweyagala ng'omusajja omulaba yesi oba oliawo oba mukazi ng'alina ssente alina buli kimu naye nga talina gyakuta naye ng'olina wayagala akuyise nga n'okumulya temugenda kwerya obanga ali ekisaanyi nga temugenda kwerya naye ate ng'okola ki naye nga alina wayagala okuyisa kati bw'ogaana omuwaako nga bakugoba oba kampuni nze bottoms singa relationship ebanga katugeze ebyo byo mwebiri naye bba wakimanyi boss akwetaaga ali eri above bawo talina kyakikolera abiwulira mu ŋŋambo nti boss wamuwadde maali nze bwemba musajja alabirawo promotion nze bwemba musajja sisigala saakola mu kampuni emu nze saakola nga tuvuddeneko ebyo kale ebya boss biki tetulekanga nti babosi bokka be baagala obawa n'abakozesebwa abamu baagala owa baboss because they think wanaamuwa the treatment will change ate nekirala balowooza nti bwanaamuwa kasaala kajja kweyongera anti kyekyo waliwo kino kiba temutamanyi nti omukazi kasita mumala okubaako kyemukola ne bwaba musajja
kavairo kakendera kemubadde nako bwembeera nga nze musajja nebase naawe edaveere yakati gye batekyaliwo kibala kyembadde njagala kiwedde nze nalabako boosi omu yali maneja waffe maneja oli nga buli kashiya bagenda kugoba ku mulimu gwe wavaayo nga ne bwe nandibaddeyo nga buli kashiya amwebakako okitegeera kati nzija ku mulimu si gwe nasangayo si eyampa omulimu naye kati bwe natulira ku mulimu okufuka kashiya nga naye afuuse manager official manager munange balinamu akamanyiro baboosi mulinamu akamanyiro mulinamu akamanyiro ak'ekisiru okitegeera obalowooza nti bwabeera boosi aba ategeera nnyo simanyi tetuganye oli boosi ndi mukozi naye tebaakuko wookoma tujja nnyo badde nkyagamba baboosi abasinga ekyokuba boosi ayagala kikozese bubi yebake ku buli muwala abaana abasinga bafiiriddwa emirimu lwa baboosi abaana abasinga bafunye kaŋŋambe bafunye ebizibu lwa baboosi so boosi asobola okukwana bulungi nnyo n'olowooza ayinamuko wana eno essaawa n'etuuka ate n'olaba nga talina nga kyolina okukola kuva ku mulimu kwejja ku mulimu okitegeera abazadde bambe abaana abakozi n'abakozesa oba abantu abali mu kampuni y'emu tekyandala ekintu kweyagala bweba kampuni ya muntu mulala basobola ogisuula kubanga nze ndabyeko kampuni emu eyagwa lwa boosi okwebakanga kuba kashiya jukira kashiya ono aba akyamanyira ng'alina oli omulala gwe yategese gwe yeebakako gwalina okujja mutadde ku pendingi kati gwaluddewo ne bakugoba olwedde bakubira nti bamaze okumanyira kati kikireetera kampuni okugwa jukira bano b'osanzeewo products zebabadde bakuwa oba by'obadde oyingiza ennyingi zegenda kukendeera kubanga engeri gyengenda okuhandlingamu bakirayanti si engeri gwe gyogenda okuhandlingamu bakirayanti so ekyo nakyo kireeta obuzibu bw'amaanyi nnyo baboosi n'ekirala abantu baba bakolera awamu nga mwami na mukyala nga bakolera wamu ekintu ekiyinza obbaleeta bwe batuuka otwa ne bagamba ati baby let us work together tukolere wamu kitegeeza buli amaze okulaba nga emitwe gyabwe gyonna gikola kubanga nze nze omutwe gwange guno gulina bye bitasobola gumira kulaba bawo nga bakiyita bata supervising abakozi bammwe bwayogera n'oli wamukwatako n'amusongereza okumukwatako sikiinaako buzibu okusupervisinga sikiinaako buzibu kubujja bw'oliko okuttewa nedda okuttewa naye gwe munno mazima ddala wendi awo munno okwata eno ne bw'atakwata woyagala asonge bwalaze wano ne we bamukwata wano kimala kati bwekyo mukwata kusaakubira nga tomukutteeko kimala ate sinyookera awo tusooka tuuka waka yo nayinza otanyoka naye omukuba side eye awo ate kyova okwewala ebyo byonna nyina bbeera wala obe ng'oli awo nze nganze omuntu nze nganze ebbuba tesobola kunzikiriza bbeera na musajja ku mulimu gwe gumu sisobola era saana kukyetantala kyetuusaako sisobola ate kati nkulimbe omanye omuntu osobola gamba nsobola okugezaako sisobola okitegeera mpozi ekintu kyensobola okukola neera nakyo si kizibu mukko nakyo si kyangu kyakukola nkimanye nti nookolera wali so okujja neŋŋamba how are you naye ng'era nga wookolera tewali bawala bangi kati olaba endowooza yange gye ŋŋambye nti ebbuba tesobola kuŋŋanya waliwo n'abalala balinga nze nga nabe ebbuba teribaganya mu kampuni yemu ng'ebbuba terimuganya naye nga terimuebbuba nemba manyi omu bamugjawo omulala n'asigalawo nemba manyi bbaawo
ngamba banyi mwembie oyinza okunfunirako ombubirako kububirako bwe zolo kubirako bwe mwayi no kimanya nti manyi mukazi woyo nemba sikuchogedde bakitegeera nene nkulaba noli omulala n'omwalo omulala side eye nga size nenkoyogerezako how are you ali ajaba magundi Ahora Fiona, let me make. You are my friend. Yes. My friend. That issue. Daga boyfriend wonja kuchikumaliranga. Namukulaga. Kati. Nabera shuwa nenja mukulaga. Gwalina ogutandikirawo. Wagenda nga tutandikira kumulalira. Kusimbuka. Nze nganze buba. Kwanze maybe waliyo nabalala balinga nze obolyawo. Nga nabe buba teribaganya kussa. Neze buba terisana kunga kati no kakubulira okujjako ne ku mulimu ne ku kyalo nga kimanyi buli kaseera mba nkulabako buli dakiika buba teringanya yona muna akola sente buli dakiika buli sawa andi kati nyinza kwanga tukolera katugeze nga mbeera muneno mu kino ekitundu nga tuyina edduuka bolingizayo ate bane wali abawala balina akatijjo bakisusa sente zaagala n'omwami mwagala ndeka sente nasikaza omwami yali akola bulungi nnyo nga mukama we omwami still under the obanga yakyalwaninga kale nga yali mu mitambo ya business gyonna naye we yabiyingizaamu omukyala biba tebikyakola mukyala yamalako omwana emirembe paka we yeegoba naye namubuuza omulimu gw'ogamba bali wasasula bulungi okubitegeera gwali kusasula bulungi kiki wavaayo nti munaye muka boss kye yajjaawo nga bamugambye abere nga ahandolingawo ebintu mukazi n'anteekako waye kambe ondooza yali amanyi ngenda kwagala bbaawe yali amazeewo afuuliya waliwo n'abawala bateekawo embeera ekuleetera okwekengera era ogwo owebbuba ogambe ki kati kankubulire edda like 6 years back oba 7 years back nga tugenda tata w'abaana kale kasoleye tugenda ku church mwana ndi mupya mu church ewa bujingo twatusabira ndi mupya mu church ne kati ye yali aludde kigeza nga ina yemikwano omanyo kwaginga omuntu n'omuhaginga n'okola de kano nga katofe oyinza n'okufa nga omutima ne gukutuka ne gudda wali kati olaba obira wote omutima gugwe wali aliwa kyabeeranga on Sunday ate nga wendi buli Sunday yawanga oyo mwala y'omuhaaga bwaki ayinza n'okwanga soomu ngayinza okusanga gagwe ng'omumanyi nga yali akulabyeko nange mukama bazibwe endudde okulaba nalaba omulala banange ono mukazi ate nga he used to introduce me ono mukazi wange buli omu akimanyi ng'era bakimanyi nti ndi mukazi we naye buba nga teringanya okitegeera nga kaga kaneno akawanika n'akagulu nekola we bati akolako ndooza ne kano ako ne bakyuka nze buba naye terinzikiriza kubiyinda byonna biggweyo kati jjukira awo ni mutuufu kati jjukire kiri bwe batyo kati nikese era muri ku mulimu ne wajjakira ati nga barudde okweraba ne behaginga ebyo mba akyali waawo deliver to me at home I deliver it's not the boss to do that lwaki bawo yabakikola business ekyakula deliver home hello we obole onza receiving amasimu hello how are you bawo yavuga emotoka bawange yakola delivery aya hello delivery ande jagala ABCD oliwa ndi wano ku apartment zino na zino agameno gamba aya nalera atabogereze kuzina apartments okay obadde obyagala sani mbadde byagala sanga 2 kwanje kwanvudde ku mulimu aya owa delivery akoma sawa 10 okudelivaringa ngenda biwo wa boda nedda mbadde njagala yababireeta njijirako tujjabo tewa tubufe nedda njagala batwalire batubulire gosobola okikiriza mazima ddala nze buba kyekizi ndate ne mubanga
kati kankubulye kiza n'obutabeera ku kibeera ku kyaki nkutadde ne woba ngoze okunkyalira ewange kikina emikwano emiwala azze ewuwo ne bbawo waali amwebuuza bwaga bwayewanika akagulu bweyeyogeza wamwekola wayimuka bwadde eri bwadde nga mwana gwe namuyina nayo katubireke bwe yeetala bwadde no bwadde eri mwana gwe bweve wange twakomaawo samubuuza oba yatuse nawo bati yatuuka simanyi Fiona sisobola bino yagambira nayo ne batandisa ne basinga ne baana bazaala nze sisobola be bano ba Fiona nze sisobola nze nganze my issues over Buba can't let me ate ne nkola no sobola okwagala omusawo doctor sisobola kati bwe mamwagadde ngabeere eyo nga sigenda mu ddwaliro mulaba akomyewo mulaba agenda n'okuwa obufaananyi nga studio yange ng'azaalisa ng'agamba omukazi please don't cry ate abakazi abasajja bazaalisa bulungi you're going to be fine abakazi abasajja bazaalisa bulungi no neraba omuteezi okikola just to keep customer care nero okuba gwe era gwe oyinza okugamba lwaki si bannansi be babikola lwaki gwe ate kaku nze waliwo abantu banenga ndabira ddala oli ne yeewoomya ku ssimu hello ye munnange neddatya kola bwoti nagamba eddagala tolimira bwoti oyinza kuleetera obuzibu ne bakira ntabe kubisa amasimu saa musanvu ez'ekiro okuba ki kati okuba saawa eziwera 12 baba atuse waka abeera waka lwaki okwata amasimu saawa ayina abantu bakolako nga personal doctor agende ku ddwaliro kati naye omusawo mukiro mukubira omugamba nze nga sikubira musawo ayinza oba kati wali abantu nga let's say gynecologist azaalisa tetugayeze sawa bayina kuba waka naye ayinayo client gwalina okwateninga kuonga ye nga si balala ng'ate ekintu omulwadde woyo kyayina it can happen at any point pozi gamukwesino gamba halo omuntu omulwadde wati agenda azaala jangu kiwulikika kati oyo mwasi muntu owulidde biriyo akugambye ene mikaamu oba manyi agenze mu bwenzi gwe kati n'atadda n'akubawo ku maca omusajja acommunicating akugamba I have a client era osula otunula nze studio yange ebeeramu ebifaananyi studio yange erimu buvidiyo buli obuzibu kati olaba ngaeyo issue yange eyokugamba nti nyina ebbuba eyo n'abalala waliwo n'abalala balinga nze kati olowooza basajja ameka oba oli awo abakazi abaagala okwasaganya ne babba baabwe okukolera wamu ne babba baabwe naye omusajja alaba ebbuba lya mukazi we n'agamba tebigenda kukola nze tebisobola kukola nze nkugambirawo be bano abakazi bosanga client oze ku dduuka kubanga oli muwala alaba oli smart n'akukuba eriiso kati nno kano kabeerewo nze mmanyirawo katono mukanyiriddduuka laba nga mulinawo ka misunderstanding mwanyizeemu muvudde waka nga mwena munyiivu buli omu omutoka atunula eri mutuuke waka bambe ku mulimu atandike kusa how are you nyiga fena tunyiige tutuuke ku mulimu nga tuli banyiivu era nze abantu abakolera wamu nga baagalana ayina nyigire waka nanyigira mu motoka nanyigira ne ku mulimu nanyigira nabo ku mulimu bona banyiige kati kulaki onyigirako omu abalala n'obaleka gwe nfunye nawe obutakkaanya kyova olaba nze nzolaba nze saakuma busungu nze sikuuma busungu sinyiga na muntu nemale neda nze saanyiga na muntu nemale essaawa namba nga ndi munyivu oba eddakiika 3 sisobola era wemanyi nekinywiza kugamba kyonna period nebigwa sisiba busungu naye todaliremba sinza akoze ensobi sisiba busungu Fiona nedda kuba kati obusungu embugatako ebbuba nyinza otulika anti era obuwalereeta obusungu let's give an instance Fiona muvudde waka eddakiika 3 ago mwetonze obiresse mutuuka ku mulimu omusuubira oba kati obanga ali so hambo obanga ateereddewo byomugambye mu nkola asese n'omukuba waitress bamwe let's say it's a restaurant ayogeddeko n'abawala abawaddeyo ne kasente tipping them it's okay you can tip them in a way of jazzing abalaga nti ye musanyufu nnyo bajja basaana amanya nti musoose eyombe wamu yes it's okay
Fiona ate ngo tugambya ino nyigira gwe nanyigira twabiterezezza dda ewaka tuvudde tutereze olowooza bwe binaba buli kanaku kati kankubule muri bate mubitereza ino nyigira ne ba customer ne ba workers ati gwe kye kikusesa nga nze ndi munyivu mama wenkuddako kati tuvudde akatuli banyivu bwe kati ekiba kikusanyusizza nsanze omuntu nga ye musanyufu ne tumyawo n'ensanyuka naye musanyuka kinga nze si mukazi we si musanyufu kiki ekiba kikusanyusa nga bbawo si musanyufu olwala tulwale oba osanyuka ki era kankubule nze wemanya nti no tukolera ku mulimu gwe gumu women mukisussa ate kati tetukisussa kati katola bameka abafumbo nga they work from different working places kyogamba kubanga toliyo tomulaba agenda atugubale ku mulimu kwanga yakulesa otugubadde totugubala naye ate bwe tutuuka ku mulimu gyangu nga baby sorry sweetiriza kubanga ayagala alaga abalala nti muyina obutakkaanya yeeto ate kati bwonswitirizaawo nga biggwa negwe netera ne kapate ne ku mulimu nowabeerayo kapate n'okabeera mu nnyo munda n'obanga Nazaala n'okabeera alese ne Nazaala gwe twavuddeko ane obusungu Brenda no gwe ne baleeta kapate kutugeze omwana alina abakozi balina kapate oba balinayo ka appreciation eri omukozi omu kubaliwo appreciation party was setting off someone wiro buzibu we buli awasinga okubeera wazibu kwe kubanga fena tulina birthday ne bakulizaako omwami ng'ate seekwetala oba kinga mukazi nga akiwombyemu omutwe basiriiwaawo manyiraawo nanti mukazi mulala yakitaddemu omutwe sinze they are in the same company Sirutalo goba tolina sente leka abalina basanyuse munno lwaki oyagala mwenna mube munnaku watandika dde okolera bba wange birthday abakozi mufune we mukuba mu babossi bammwe temuyingira nnyo gwe boss avudde nedda kati boss avudde waka munyiivu ojja wegeza how yayake why do you ask because we have been all around social networking ekola mu maka gani atago makago guli wendi nze mukazi we nange nkola fena tuze ku mulimu we musula companies abantu kirungi nnyo kati abasinga babigana fena tuze ku mulimu tutuseewo weyogeza hello how are you namudamu I'm okay how are you katuludo kulaba neda ngoba deto chakeera omusajja ayinza kujja ng'oli awatali fine kale nga omusajja fine oba oli awo omulaba oba oludde okungobera naye najja n'ayitawo n'agenda mu office oli na excuse me sir n'amala n'agamba obusuku bwalina talina nabigambo byabateerawo but sir are you okay is everything okay obuuzangaani mama tobuuza okati lwaki oba obuuza I'm concerned about my boss. Concerned about what? Oyina wokoma. Oli nenagamba I'm okay. It's okay. Don't worry. Nga wendi awo. Nga tojo nesesezaako. Obusungu bumukutana kuzinya saa. Si busungu. Nedda. Si busungu. Negwe naye kikwema kati gosokola ne bawo ku mulimu. Nobeera okay. Bulungi anti nange mba nina benseka nabo. Tuvaayo nseka nabo nange nseka n'abange. Tuddamu okufuna obusungu nga twesanze. Oba oli awo nga wajja customer g'otalabanga nako. Ng'ayambadde biri ebizibu. Nange. Era oyo ayambadde ebizibu agenda bawawo ku dduuka tuddeyo nange ayambadde bino ewaka. Banange, how are you? Obuze wakwata mu kiremu. Ati no munna. Bwaba mupi bwakwata kawalaata. Ako naawe ate kamanyiiro tetwogera kwa beemanyidde like omuntu watukira okujja okuwahagana mu bantu n'akwata mu kalevu kitegeeza mwemanyidde si mukazi mwangu munyinza okutunulira bwenti nesibako nakyempulaga naye kenyini ne muwa akatebe ne kumwa ne ku mazzi g'okunywa my anger issues netuweeraba ffene ekimafiya ng'avuddewo I don't pretend my dear muwa n'akatebe I can't pretend muwa akatebe ne mumala okwewazihaga zammwe ne mwekwatako mu mutwe nakkeberako mu matu gamba laba nakugamba one mukyalawo odyota bana bebale mukuuma omukumya n'ebirevu bizze ngudayako na Ismaila munnaye nebyolaba abisanyirira buli ku makya nane oyo gwe namugulira bireetedde okula bwatyo n'akanyama kaze ali bulungi
Bwakwatako nokanyama naye gwe babaligamba yabamanyi kyagenda okudda naye nga akola ndabiridde bw'abatera we beeyogeza naye naye nga akulabiridde byonna mbireka ne mubikola kweyo essaawa mba sirina kye mumanyiiko nfulumirawo obujja nekubira essimu nenfuluma sijikuba nze newabira mbeerawo bulungi noneeyogerezaako nembeera bannange abawala kati kino kiva ne ku mirimu nekidda n'ewaka nze omuwala yajjako ewaffe nga simulabanga nako netudda ewaka n'ombulira oyo bulijjo waawa mwatuuka ddi awo nze waka situddayo ffenna oddayo wekka oddayo wekka nange nenzirayo nzekka ate olaba okumanya ndi mukazi buzibu ye waaba waali sikulaga kintu kyonna sibalaga wamala okugenda awo okuduka enyuma tulina emboozi gye tunyumya nga tannatuuka emboozi weesooka okukoma otandika otegeera nti environment egaze naye sireekaana laba n'ekino omulimu toba ku mulimu nyinza n'obutasobola situka wentudde naye ogenda abaziga gakulukuta yana obujja obwo bwakisiru bw'olina obwo obujja bubajogesa bakulinyirira oli ayinza nokikola alabe mukazi wange akyanjagala anti weeyombya ku makya kisajja gwe newoogenda ng'akuyisako eggaali nze omuwala yajjako ewange okaaba omuwala yajjako ewange ne mugamba newaneenagana maka golimu gabalokoye tebambala mpale za damage naŋŋamba kaale teyali mukwano gange yali relative naye nga relative gwenduddewo okulaba najja kundabako ewange bannange nemugano gamala kagozeemu tebambala mpale za damage koye kaali nemuwa bigandula byange mpulira omukazi nga dira oba maaso ge galabaga bwe batyo oba bwekyo wekyali oba birowooza omukazi nga bawe wabeerawo dira tajambala oba birowoozo byange simanyi nga mbeera ndaba yambadde bukete naye nga bajambadde batajambadde sijjukira oba omutogere yena nedda kikumi kitanda kati olemererwa n'olaba ekiriwo n'olaba ekyoyagala oba kyaliwo kati nawe tokyajjukira kati wamma naye nga gwojjukira yali ayambala mini nga wamma nali lubuto lwa second born nga wamma nga omanyi obuto oluto ng'olwala biki naye nga nyina kabebe nako kato naye nga tata pisi wabeerawo nga bw'ayagala alage nti akola emirimu bw'ayagala ategule ayagala yoze ku mwana naye nga waba taliiwo talina kyakola bw'aba waali nga bw'agenda okunaaba kyoka nga munene alina amabi nakakomeri alina amasaabi nga muwaavu kale nga munene ng'alagwa kimungu omwana yamalayo yali asinga obukulu yali jjajja wadde enkulu tenywa okunnuma yagenda n'agamba oba yali alina omufumbo gwa datinga ndowooza namukwira mu ssaawa enkyamu kyasinga okunkula omutima omukazi sajja n'amugamba ku makya nagana okunkubereza essaawa nambeera ne mukazi wange namuddamu bwe wobeera ne mukazi wo nze siri mukazi ne mubuuza oyagala omukazi sajja omufumbo n'angamba babba mu kifuluko ne ngamba kati ekifuluko yakizeemu munda yaze ku boono maama mbukati ekifuluko agenda kiri eri akiri wano akiri munda ali mu kise namubusenyi banaye omukazi nga nze oba byali birowoozo byange n'ekiyaka kyabaga kituufu nga oli bw'abeerawo mbeera ndaba yambadde ddira naye ng'ate bw'abeera azze avudde ku mulimu bw'agenda okunaaba ajja yeesibye katawero muli businga oluumu kiki ekikukyazisa ab'ekika baba nnaki kyo nagamba ab'ekika bayingira buli mbeera bannange abantu balina kukoma era nti okyala tayogera yayogera kijja muwaayiriza nze yamununayo nina obuzibu nammwe ate kati nze nali manyi nze nali manyi nti najja kwetega kwali kwetega ate nali fala kati ndooza wabuuka kwe buba kwotudde otava nali mulwadde nangamba oba nsigalewo nkujja nemugambirawo nedda ngenda mu kyalo nangamba oba ogenda mu kyalo genda nze nsigale kuwana ne princess ogende mu kyalo ofune treatment nemugamba nedda tata princess yagayo ntugenda n'omwana kyokka nga omusajja talina nakyamanyi nateekawo ekibuuzi kyange bulungi emisana yagenda okuva ku mulimu ng'ekibuuzi kyayidde edda
omukazi yakeera gamba enkya nkeera genda oli yamugamba ng'ogenzi mangu ha omuntu ayinza n'okweyogeza nga just kale akuumirawo omugenyi just pretending nga naye nalabirawo nti singa nalabirawo nga byawedde dda kati just no omuntu bw'atyo singa obadde ku mulimu oyinza n'okuba kasitoma oyo nampulira nkutya n'okutya kati era ntya nnyo kubanga kati omuntu tasekeeko nabbaawo nkito omuntu omunsembereza muteeka eri tomuleeta wano kuba myama joking person joking afunawo okoma njagenda nsaage ne bbaawo aseke ogambe lwaki oseka nahidi byayogedde okuseka seka era joking sikulinaako naye bakuwa okoma biri ebyokukwata wendi nze ndi bbaawo bambe ndi mukazi wo oli bbaawa kiki ekikusasa wemwekwatirira we nga wendi awo kati nkuwa example manyi ti nina bagesti benkyaza olumu naayogera ng'akola bw'ati kale binyiiza mba sirina tabakolera binyiiza omugamba oli ejanga eyo karakita y'omugamba dakiwe n'agamba ojugula oli gwe nakyaza n'agamba ha mpozi bwaŋŋaanya okukwatako badde nkugamba n'akiddamu okukwata kataba okukwatako oba kati manye nkwata ya mirundi mingi afena nawe byogerako nawe just kubalira kusumba twogera anyira twogera mu sensi y'ebbuba tetwogera bino ebyagenda bikola ati kati gwe fiona webbuba obiranga birala akitegeera yabala biddewo oli ne wakola because what kati wadde okwatako waki wadde oweta waki naye nga akukyala omusajja ali olaba abakazi temutegeera abakazi dirire ali eri abalo wabbuba ng'eri level abakiraba byala bye bali olowooza oli weka olowooza mbadde nkimanyi gy'oli muveeyo mwerage kubanga nze ndi bulala olaba kati olaba anga ekintu ekireetedde emikwano oba relationship obutawangala nga bakola wamu kyekyo tewali kirala buba ebyo mu bube binabasula n'omuntu okubaako wakuyisa nga tosobola mujjamu naye nze nkuli kankuyamba eddagala ejj'okuyamba ku buba manya nti nga woobirabye bw'olowooza bw'obiraba asobola obikola n'okusingawo n'otamanya n'osigala ng'omutima mukkakkamu tegusobola kati tonoonyereza nnyo tolowooza nnyo by'otanalaba studio yange ebeera ejjudde sisaamutta asobola owulira ekintu ekyefaananyirizanga n'akizimba n'akiwa amagulu n'akiwa obufaananyi n'akyekamu ebikolwa nemweraba kimaafi anti kati nze kati sirina manyi galwana naye kati anti katiraba anti wulira olw'ebbuba n'ebirowoozo byange oba musajja so akwagala naye wulira studio yange ogikuuma ng'eri sitedde bulungi ng'ebifaananyi ebirimu binamu bulungi neewala okgenda gye babikubira ow'ebbuba ne waawulira kasimu busimu waaka kati ogenze mu bakazi bo era omukazi we yakubye era olololo nze ebyo bintu bintama kati waliwo nekino ekirala kinawulira newoba kuba n'otakwata w'okwata buzibu bulala w'otakwata buzibu bulala ate awo nze situuka ate nze ebbuba era edduka zinalidda walapako geti lwa bbuba ati wulira era wanange mukabera akasimu z'abasajja nakabera esimu y'omusajja nempalampa geti naye gamba nyo bogenda kukozesa gavaawa kati simanyi gye gaalaga bujja nabbuba nalinya geti naye obujja buluma naye muganda wange nawalampa geti nengwa munda kale nawe wesekerera ndosobola nga oba nayingako ki gubanga mwenge tunyonyola gubanga mwenge nti wekukulinnya balireeta amaanyi tolina bagezi nokimanyi ekera nayagala nkwewuunya abo walawala mpageti ekera nayagala ninye geti nabo bangisobola sinkisobola ati gwe obusungu bwawedde nga zisobola kulinnya geti nga weewuunya oba nabadde kiruli gwe ebbuba ndiraba edduka likuleetera amaanyi ku byonna byogedde ku bujulizi bwe weewaddeko I swear to God sikyasobola kuwakanira sikyasobola kuwakana nga bangambye wakubye omuntu lwaki kasitamanya nti byabadde mu love anyway at any point anti kati okwewala ebyo byonna nze okwewala ebyo byonna teweesembereza
Nkwano gya musajja. Singa kyenesembereza ate we singa kisooka singa n'essimu oba sigiraba nako ng'evuga kubanga ne we popi ng'obupopi zino otabikula bano byekugambye bano wawulira ka message kati ng'oyo tomuddamu katulabe mubadde mwogera kuki woogaanira bwoti tis another matter bibira kye namba tewagisevinga ate w'omugamba banemba nesimumanya akubye bukubi ate nze sisana zalina sandoza nga mukaga za kiro ng'amaze okuwega bulungi essimu yange njibeze obukakafu mbuyina kati nga njaga otigu nayagala nendoza naye yali yanoonya dda naŋŋamba bo bakanagenda omubuuzi okutuuka ku geeti nga baagitaddeko kufulu naye walampampalampe ng'okukokola tekujja waliwo nosobola ogamba nti owalampye n'odda wansi n'oddamu ogwokubiri mulundi ogu ate nga n'essimu eri ku kutu ekiki kati nze ebbuba tesobola kunganya kubukola na mukazi mulaba wange kati Fiona si kyakunenya obwedda mmanyi tuli wamu naye kirabika oli walala tetuli wamu oli wano nze nebbuba tuli tuti naye kati ngenda ntereera omala kigamba genda ntereera anti sirina gwenda etiiga kati wulira wanaamuneetingira bwe batuwe papa ate kati ze tandikira agenda laba okwana ku mateeka wesibyeza naye gwe toseka na muntu mulala tomwenya be bano wamba bakazi abera muloka ne baba ng'omusajja alinga robot nedda olaba oyita mu jaamu ng'omukazi olaba yeeyogeza naye ng'omusajja ali bwati ku steering bwatunula geno lwaki batuyogera nange ate nga bwesa n'omukyala bambi bali ku buzibu eddala ono abasajja abeera mu jaamu ali ne mukazi we olitawo kaboda otemereza bebano omusajja leero gali ku bunkenke ninga lwaki oyagala muntu bya mirembe kati olaba nze okwewala ebyo byonna sikebera simu sizungira otambule naye mu motoka yemu n'alinya boda kubanga kati ajja tunulako ebbali ng'omuwala nyenda wama mulasi yayiseewo kati bwe tubeera mu motoka babiri abakazi tuli everywhere nga nkimanyi otunula nnyo making sure nti amaaso gange nyinawe ngakuumira wandeetera okutereera obulungi tosobola be bana bakuba bba baabwe mpi mu jjaamu tomukuba mpi kati enkizaaki naye nakula ebyo byali bya buto kati nakula ne bw'oyenda nkusangawo n'enkwesonyiwa n'engenda nakula bw'oyagala salako mwana wawendi bitundu bya kyama nakula ebya ddala if the definition of believing is in believing in you binnemi nakula binnemi ku byonna kati kyemanyi sirinzeka waliwo n'abalala balinga nze ogumye kati mubeere n'empisa zammwe ezo ate empisa mbi ombi oba owubira kikyo omanya bbuba liri nakyo naye ate waliwo ekisukka nedda eyo likumalamu n'ekitiibwa togwena owalampa geeti ngaatawalamba geeti nenjagala enkeera nzire mungi walampa endabi naye gwe nesekerera nawalampa geeti nengwa munda ate laba kati ng'ofaaki ng'omukazi ali eyo omukazi yali ku ssimu nga ngamba bwoba wakanagenda omubuuze kati nga njagala mubuuza okutuuka ku geeti buuza bbaawo ogenda kutuuka ku geeti nga yitaddeko kufulu nga mbadde wa bweru mbega obula n'otulonga yombi coming and nze nalaba enamba y'essimu bawo n'agenda akube oba baamukubira n'okoppa bakumukubira nze nenkopa enamba ate busiri bwe nakola nakozesa namba ya simu ya musajja ate era okubega bwe busiri bwe nakola gye wakozesa yennyini okukubira oyo omuntu ate nga olwedde namba agirina nabegesa buto naye kyonna kyekiri nabega nempalampa geeti kati omukazi n'agamba genda okola otya ate omusikazi olwamala omunyonyi olwamala omugamba byemugamba wamugamba bikiye wamukwata mugamba ofaaki olwamala tumanyi it's all about ebbuba nemala omugamba byemugamba naŋŋamba bw'oba owakana ng'omanyi enkulimba genda omubuuzi ng'owakulimba kyolwo nti tayagala bawo kyamwagala kyonna kyekiri gwofaaki byali bya bbuba nga mugamba naye nga yaŋŋamba bweti naye wati naŋŋamba agwe genda omubuuze kugamba kyakukweka
nentuka kumbo oli akuteka mukasunda bus nentuka byali bituufu no mwana yeta nimba nentuka ku gate nga gate nzigale ngagamba baliyo babiri tebali babiri oli nali mulese munju ngumulana naye aliwo eno gwe nalimbegako yali wala yali Rwanda kati nze olwatuka gate nga gate nzigale neninyawa neninye kikomera kye nyini nengwa tegali makago kye kikuwala mpisa wagwo tegali na makaga bali mupangisa na twali mu rentozi ngabo omanyi nesanga gate bajigadde kati nandisewa no walampa nempalampa nengwa munda no musanga ngakola kyo musanga ali kubulira ali kubuliri kusimu ye simu ziyali ajina ne mugamba yogera n'omuntu nangamba ani kati nagamba zete muteka mukatembo wamu ngaye yamutandika awula abamanya ne mutandika takati waffe nati muteka mukatembo wamu omwana nagamba ayine bisenge byatayagala kugula kati nga nze mbigumire ebyo go wesimira byota natuuka nze nganguma ngambera wao it can't be you. It can't be me. Never. Era okuvoro namanya nti nine buba nemanya obusungu obutandikira obusungu buso ebali eto obusungu li eto kukuta olubuto ne lukuluma ne egezo nembi Fiona neba kutuongera mkwano nendo za bao na yabe nagani bambi kine kikazi cyali kifude ninja ebbuba kwe kwagala omuntu kakumwagala oba omwagala tuzi kola gotayagala oba omwagala nnyo anafe tuba tubagala naye tetuwala mpa bikomera andi mwe mate munafuna jiba apya oba walaba alabadda nati you're going to add more stress on yourself. It is already stressing enough to know that someone has someone else. Ofachi ati kati mumuni ba veteran nze sali veteran mwe veteran chi mukwano kala veteran baba chawa daba menya demitima mwagu chawa kati no ne yasoka omusanga bwoti alali nga bali bonna nga nembereri wera gachirala nnyo si friendship nabatunulako no balamusa n'ogenda mu mirembe omanyula kyo tuuka kweyo level I think it's within someone's character. It's inbuilt in you. Twali batunga naye mutima ogamba nze wano ng'ogamba kale wabanga nga mutima ogamba waya kaya kisaze wanze gasibuuza n'ebyo Fiona. Andi wate mubeera bafumbo fe twali bafumbe byaddala. Fiona obujja tebuliko mufumbo n'atali mufumbo. Obujja n'abaana bo nga buli timuzi butandikira wano ku girlfriend and boyfriend. Awe butandikira omuntu wakumalirako emirembe n'ogamba olwetunewasa ya girlfriend ne boyfriend sabibeeramu nava waka ntutira direct mu bufumbo kakati ndowooza nengatta obuto nengatta obufumbo Fiona towayiriza being young does not mean to be stupid temugenda tufuula basiru anti kati nkuze nkola sikyalina buba tekisoboka anti sikyalina kubanga siyina kale kati liri saamusaamu teri kyawalampa bikomera kati kiringa kirena kyasobola kungamba Fiona tugenda kusomako mu mawulire nga watemyetemye omujjawo ate kati waliwo n'ekintu kye nawulira mb'osobola okugenda out ne bbaawo bona bagenda mabaala mbu kati oli n'ava eri n'azina ne bbaawo nga oli awo kuvaako nembeerawo awo abamulidde ng'ozina naye ate amazina oba tebazinyiga bayagala okukola ebintu byabwe bajja ebiriwa bye bagenda okukola nga siriiwo Fiona kyenjagala omanye you can never control someone just because you're there at that moment. I can't kituufu alina I can't but wemba wenda disrespect me ate amazina gago abeera mazibu bakwata buli wamu kuba Fiona ye zenebuba tuli tuti Fiona nedda wallahi ate ki ate byaddala kuno si kunyumisa show all ever loved the first time tetwatuuka waawo kyo kiri kulabika ne maaso bino si kunyumisa show Fiona bwotyo si kunyumisa show byaddala bwotyo Fiona bwejjawa